Journalist. I found that you're spraying journalists. Abaddewo obuzibu nti abasawo bano balina okugenda okukola internship. Bali balina okutandika omwezi guno nga gutandika. Naye ne ku ssaawa zino tebannaba kubanga batandika. Era waliwo ekiwandiiko ekyava minisitule y'ebyobulamu nga kigamba nti bajja kulwawo okubasindika mu malwaliro balina okuba nga bakolera internship. Naye nga request that the Parliament should provide the necessary funds to Ministry of Health through the health budget of 2023-2024 to ensure that medical interns are paid their allowances. As doctors, you're not even allowed to kiss your patient. You're not even allowed to hug your patient, however much you love them. There are some boundaries. The Ministry of Health must own up. I know government liberalized training. They must not act surprised when we are now producing over 1,000 doctors per year. That is a good problem. They must wake up, own up, and plan for it. Advisors, ababa intern, never senior house officers, they were specialists. They are politics, surgery, physician, pediatrician. But we were guiding medical intern. They were mawali, bakasanje bibakora bituufu wababulamu ne babayamu okubanga bagattamu ne babayigiriza okulongoosa ne wabongera okubabangula okusobola okufuuka abasawo abalungi. Wabula twafuna obuzibu nti emisaala gy'aba specialist bano abasupervising abaintani ne basenior house officers emisaala gyabwe si mirungi. Yes, tubasa gavumenti nti waliwo okwongeza emisaala egy'abakozi ba gavumenti ku madaala gonna. Kada eno oba level yaba specialist consideration yaabwe yali ntono nnyo. Ensonga eno nkulu nnyo era tusaba akakiiko akaheeza aka Parliament ne Speaker wa Parliament bakiteekesera y'amaanyi okukakasa nti bayintani ne ba senior house officers basigala nga bafuna allowance zino olw'obulungi lw'Abannayuganda okubanga bafuna obujjanjabi obulungi mu malwaliro.